have received some information that amidst the raids, my father and presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu was able to escape from the military as they were breaking into the home and destroying all the property. But currently, at this moment, my mother, Barbara Kyagulanyi, is still under house arrest. No one is allowed to come in. She's not allowed to get out. The situation is still very unsafe. Solomon Kampala y'omu ku babadde bagaba amawulire agakwasaganya ku taatawe oluvannyuma lwa internet okuggibwako mu ggwanga erya Uganda. Internet ezzeeko, however, nze ndabanga abazizaako internet ate yo network ne bagijjako. Simanyi wanamoyo gye muli. Nze ndaba network erisilo nnyo ebisembayo. Kati internet bayinza obeera nga bagizizaako kyokka ate ne bajjako network. Manya kagamba bikyali awo naye tutabeereddeeko nga Solomon Kampala yalingezaako okubeera nga agaba amawulire yakoze nga blogger yankubiddewo ekituli ekiraka kwate munnange abantu abali ebweru bakadaama abatulinaanye mu Kenya abantu bonna abadde following okulonda kw'eggwanga erya Uganda babadde balina okufuna updates nga bazijja ku legit television stations ne radio stations nga bablogger fe batusazeeko. Kampala Solomon nagezaako okubeera nga akwasaganya ekituli kyaffe naye network bagizizaako naye nze okusinzira nga wendaba internet bagizizaako naye network baganye eri slow nnyo. Tukyalindirira embeera ye ekyali nnungi embeera abantu bakkakkamu tukyalindirira tulabe updates ki ze tufuna okusinzira mu network ezzeeko internet ezzeeko kati tugenda tandika okufuna feed ne obutambi obw'enjawulo. Simanyi nakumanya mutusabire waneno wakati abantu abali mukutya so fans okusinza nze ekitundu kyendimu ne bwendaba embeera nzikakkamu ddala n'ekisembayo okusinza ku ekyo ekibadde mitwe ky'abantu ekiyinza okubeerawo embeera nzikakkamu nnyo nnyini ddala.